Hezbollah ne Israeli. Lwaki Netanyahu kino kyamwanguyidde okusinga eky'Gaza? Kakati nja kuzaayo bwenti ampuliriza nti mu gavumenti ya Netanyahu yayingizamu abantu abamusinga okubeera na lukalala. Mu byobufuzi bya Isiraeli Netanyahu naye muteeka mu bannalukalala abali ku extreme right. Emboozi eyo njinyumya engeri gye yateeka akazito ko yali Minisita Isaac Rabin n'atuuka n'okutemulwa eyali ayagala okuteesa n'Abapalestina bafune ensi bbiri ey'Abayisirairi n'Abapalestina. Netanyahu ye yasinga okukunga abantu okuvumirira Isaac Rabin. So mu byobufuzi bya Isiraeli ali ku ludda olwa extreme right. Nene ku extreme right ate waliya abamukira ate abamusinga okuba abakambwe. Kati mu gavumenti yayina ebibiina bibiri ebirimu abantu abamusinga okubeera abakambwe eri Palestina. Ekibiina ekya Religious Zionism ekikulemberwa Bezalel Smotrich n'ekibiina ekya Otzma Yehudit ekikulemberwa Itamar Ben Gavir. Bano bebasinze okukalubya enteeseganya zonna mu myezi 13. Naye ku nsonga eno baaseeseetuse ekyokulabirako. Ekiteeso kino Netanyahu yakitaddeko okuba akalulu mu kabinenti ye. Baminisita bonna okujjako omu ne bakiwagira. Ne Smotrich owa Religious Zionism yakiwagidde. Kitegeeza yajje Netanyahu kumuguwa. Beni Itamar Gavir yeyeke yawakanyiza. Naye okuwakanya kwe kwabadde symbolic. Teyataddeko bukwakulizo. Ku nsonga endala tumulabye ng'aga nti nja kuwakanya ne bwe kiyita nvene mu gavumenti. Wano yagambye nze ekyo sikiwagira ekyokuteesa ne ba Hezbollah. Naye abangi bwe muba kimusazeewo kikole era mu gavumenti nsigalamu. Kati mbufunze yamukkiriza. Kiringa bw'olaba amawanga 5 ku UN Security Council galina veto powers. Oli bw'asalawo butagikozesa aba akukkiriza ne bw'atakuwagira. Nga China ne Russia kye baakola ku kulumba Gaddafi. Tebawakanya ate tebawagira. Mbufunze baali bakkiriza America ne banywanyi baayo kulumba Gaddafi. Kati na wano Beni Itamar Gavir teyawagidde kalulu ke kawakanyiza naye na teyataddewo bukwakulizo. Kakati ekyo kyawukana ku Gaza. Ababiri bano bazze bakyogera tebasobola kuwagira nteekateeka ya kukaanya n'Abahamas Beni Gavir ne Smotrich. Era bendowooza yaabwe ku Gaza eri nti ekitundu ekyo balina okukigatta ku Isirairi. Era mu wiki eno yennyini Smotrich yagambye abantu abali e Gaza abasigaddeyo bajja kubasikiriza bagende mu West Bank basengeeyo oluwananda lwe Gaza baluveemu. Jukira bali kyekibalwanya liri ttaka lyabwe. Ne Isirairi weeri bakayanirawo nti waabwe. Kati ate minisita mu gavumenti ya Netanyahu agandi nene Gaza baveeyo. Si byakulwana bulwanyi tukubye Hamas kati tuveeyo. Yagamba tuyina n'okubajjayo. Ffe tusenzeeyo Abayudaaya. Kakati olaba ng'ebirowoozo byabwe bikambwe nnyo ku luwananda lw'e Gaza. Byawukanako mu ba Hezbollah abali mu Lebanon. Kakati ekyo kye kimu ku kyayambye Netanyahu ku nsonga eno. Ekirala ekyasikiriza Beni Gavir ne Smotrich obutawakanya ndagaano ku Hezbollah. Olutalo luno lulina engeri gye lusembyemu Isirairi. Olwana e Gaza, olwana mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Kakati jukira n'ebimu ku byagobeza Gallant ku bwa minisita. Badde minisita w'ebyokwerinda. Ng'agamba bwe tuba tukifula kya buwaze buli muvubuka atuuse emyaka egisalira okuyingira amagye. Na bano ba ultra orthodox Jews nabo kibeere kya buwaze okuyingira. Kati jukira ebibiina bino biwagirwa abo bayita ba ultra orthodox. Ampulisa bonjogera ku ultra orthodox. Jew be bantu abagamba nti be Bayudaaya abatuufu abakyali ku nnono.
nti abalala abasinga mu Isirayiri ennona eyo baagivaako bano bakola ebitundu nga 12 ku buli 100 kati babaga nti be bakyali ku nnona entuufu eri gy'osomako mu ndagaano enkadde abalala bagenze bagivaako kakati bo baagala entalo zibeerewo naye ate bo tebaagala kuzirwana oba ntegeerekeka kati garanti yali abuuza ate bano abataagala kuteesa lwaki bo tebaagala baana baabwe kuyingira ntalo ffe abalala tuzibalwanire nga bwe bawakulanga ffe bwe tulwana kati teeka lino lifuuse kagumba weegoge mu gavumenti ya Netanyahu naye kimu kukyongedde n'okuleetawo akazitaako kuba nti entalo zitabuse kati mu ndowooza yaabwe eri nti bw'okendeezaako n'ojjako lumu akazito kasobola okukendeera tulina abalwanyi abamala nga tulwana n'Abapalestina e Gaza kakati ekyo nakyo kirina engeri gye kiyambye Netanyahu okuggusa ensonga eno era oluvannyuma lw'endagaano eno n'olunaku olusooka okutambula obulungi aba Hezbollah bategeezezza nti kati batandise enteekateeka ez'okuziika omugenzi mukama waabwe Hassan Nasrallah jjukira yatemulwa mwezi gwa mwenda Isirayiri bwe yasuula bomu ezo zi bank busters zetwayogerako ne zimukukunula wansi gye yali ng'atuuzizza olukiiko kati jjukira abadde taziikibwanga mu kitiibwa mulambo gwe gwaterekebwa oba tubiyita ebisigalira byaterekebwa kubanga Hezbollah yali eyagala emuziike mu kitiibwa omusajja abakulembedde emyaka 32 n'aleeta enkyukakyuka ez'amaanyi abatadde mu gavumenti Hezbollah bwe yagisanga si bweri myaka 32 wabula obuzibu obwaliwo nti gavumenti ya Lebanon bwe yeebuuza ku ya Amerika kuba bakwatagana nti onayogera n'Abayisirayiri ne baleka aba Hezbollah omukolo ogwo gugende maaso mu mirembe Amerika bagamba we can't guarantee that ekyo tetukisobola kukisimbako mukono mu bufunze baali bagamba ebyokumuziika mulijjira mu birindako mu kiseera ekituufu kakati omulambo gwe gubadde teguziikibwanga kati emirembe nga bwe gikomyewo enteekateeka zitandise okulaba ng'aziikibwa mu bitiibwa ebisaanidde Mahmoud Kamati yamyuka omukulembeze w'akakiiko akatwala ebyobufuzi mu kisinde kino eky'aba Hezbollah yatuuza olukuŋŋaano lw'amawulire jjo n'ategeeza nti enteekateeka zinaatera okugguka okukkaanya agenda kuziikibwa atya lunaku ki wawa agenda okuziikibwa n'omukola engeri gye gunaatambula bye bimu kati ebiri mu kukkaanyizibwako mu bukulembeze bw'aba Hezbollah. Okay. Bwe twogera ku kussa wansi ebyokulwanyisa wakati wa Isirayiri ne Hezbollah kirekawa oba kitegeeza ki ku lutalo oluli e Gaza wakati wa Isirayiri ne Hamas? Kitegeeza bingi kuba entalo zino za nnamansa saana. Era tujjukire emabega nti Bahamas balina ebiseera we baateekera ebyokulwanyisa wansi nga bakkaanyiza n'Abayisirayiri ne bawanyisiganya abasibe. Ne buli baateekanga ebyokulwanyisa wansi nga ne Hamas eteeka wansi. Kubajjukira Hezbollah ekyajingiza olutalo luno kutaasa Hamas. Era ezze ekyogera nti ffe okuva mu lutalo oba okusirisa emmundu nga Isirayiri emaze okusirisa emmundu e Gaza. Wabula baseese tusenga enteeseganya bwe ziba tosobola na kubanenya. Enteeseganya zonna zibeeramu okuseeseetuka. Kati ogwo gwe muwendo gwe baawaddeyo. Naye ng'ekyo kye baali baalayira nti ffe okuva mu ddwaniro nga musirisizza emmundu e Gaza. So zino ntalo za nnamansa saana ekibuuzo ky'obuuzizza kikulu. Naye k'okulwanagana kukyagenda mu maaso mu lwananda lw'e Gaza. Tewaliwo kubuusabuusa. Wabula Hezbollah bwe salawo okusirisa manya kino kiwe essuubi nti kaakati oba oli awo kyangu Isirayiri ne Hamas nabo okutuuka kukkaanya. Kubanga ne Hamas olutalo luno teyagala kulubeeramu yokka. Era bateekwa okubanga bano bagenza okutuuka ku kino aba Hezbollah nga badde bawuliziganya bulungi n'abakulembeze baba Hamas naddala kati abasinziira mu ggwanga erya Turkey gye babudamiziddwa. Era oluvannyuma lw'amawulegano okufuluma ensi okuli Qatar, Egypt, Turkey ne America jjukira babadde abasaale mu kutabaganya enjuuyi zombi bukya lutalo lutandika. Era enteeseganya zibadde nnyo e Qatar ne mu ggwanga erya Misiri. Kati abaana bano batukiza bupya
kaweefube ow'okutabaganya enjuyi zombi. Okay. Era olunaku olw'eggulu omu ku bakulembeze ba Hamas bwe yabadde ayogera n'omukutu gwa mulo gwa AFP yagambye nti nabo baanirizza kaweefube omupya okuva mu Qatar, Egypt, Turkey ne America ow'okuzza obujja enteeseganya zaali zaafa myezi mitono gye tukubye amabega. Era omukulu ono yabadde ayogera ne AFP yagambye nti baategeezezza abatabaganya baabwe Egypt, Qatar ne Turkey nti bo ba Hamas ebbanga lyonna abadde beetegefu okutuula bakkaanye ku by'okuteeka wansi ebyokulwanyisa n'okuwanyisiganya abasibe. N'agamba naye obuzibu si bwabwe bwa Isirayiri. Yagambye nti yo Hamas neetegefu okuseeseetuka naye Isirayiri yo teseeseetuka. Ng'agamba nti ekyo kye kyaleese obuzibu. Ampuliriza kinajjukirwa nti ebbanga ttonde tukubye amabega Amerika yateeka Qatar ku bunkenke egoba abakulembeze ba Qatar, abakulembeze ba Hamas ababadde babeerayo. Jjukira eno gye babadde babeera okumala emyaka kati egisoba mu 10. Era nga kwali kukaanya wakati wa Amerika ne Qatar nti bwe tuba twagala enteeseganya zibeerewo ku nsonga z'Abayisirayiri n'Abapalesitayini babudami obawe ne ofiisi obawe n'ebyetaagisa tube nga tulina ekifo we tumanyi we basinziira n'enteeseganya okugenda mu maaso. Okay. Kati Amerika ebbanga Sidene emabega yalagira Qatar ebagobe ng'egamba nti balabika ba Hamas tebaali serious ku bintu by'okuteesa. Era Qatar kubanga munywanyi nnyo wa Amerika kufaanaganako ne Saudi Arabia era abakulu abo yabafumuula kwegenda mu Turkey kati wetwogerera. Era Qatar n'egamba nti ekyokubagoba tekyali kya lubeerera wabula singa baddamu okufuna omutima ogwagala okuteesa nga bali serious yo ebaaniriza okukomawo ekkata. So kakati ekirindiddwa kwe kulaba enteeseganya ziddamu lunaku ki ate tulabe oba nazo ziyinza okuvaamu ebibala nga bwe tulabye enteeseganya zino ez'aba Hezbollah. Waliwo ekiwandiiko kya kooti y'ensi yonna ku Netanyahu. Wano kiina we kikosebwa oba kiina kye kikyusaamu ekikolwa kya Netanyahu okukkaanya n'aba Hezbollah? Omusango gusigalayo nga musango. Omusango gusigalayo nga musango. Wabula ky'olina okumanya nti kiwewula ku banywanyi ba Isirayiri. Entalo zino bwe ziggwa kubanga ze zisinza okuleeta obuzibu ne zituusa n'ensonga zino mu kkooti ey'ensi yonna. Era ekyo kirwaki olaba nti Netanyahu mu kukkaanya ku bino babadde bamaze okwogeraganya ne Bufalansa. Era Bufalansa nayo ne bakakazito kemuteekako kubanga jjukira kati ekibuuzo ekiri mawanga ag'enjawulo agaateeka omukono ku ndagaano y'e Roma kiri nti Netanyahu bw'anajja munaamukwata ne mumuwaayo. Bungereza egamba ekyetegereza ensonga eyo. Bufalansa yagambye temukwata kubanga yo bw'etaputa endagaano eri Netanyahu si memba, Isirayiri si memba ya ISIS. N'olwekyo Bufalansa negamba nti bw'aba wakujja Bufalansa bo tebajja kumukwata. Yitale nayo yayogedde ekintu kyekimu. Naye kirabika Bufalansa okwogera ekyo yamaze kugamba Isirayiri nti naawe olina okubaako ky'otukolerawo. Naffe okuwewamu. Tetuyinza kuwewa nga toyina ky'okoze kiraga nti naawe oli mwetegefu okukyusa mu ngeri gy'okwatamu ebintu. So ansi eyinza okuba eya no ne yes. Nti omusango gwo teguvaawo. Nejjukira ICC teyina poliisi n'amagye gasobola kukwata muntu. Mawanga agateeka omukono ku ndagaano y'e Roma ge galina okuteekako omukono, ge galina okukwata omuntu oyo. Naye tukimanyi nti ebintu bya ICC bino n'okubiteeka mu nkola bibeeramu ebyobufuzi bingi. Kakati amawanga nga Bufalansa, amawanga nga Italy, amawanga nga Bungereza, Amerika kati bali mu kuzannya byabufuzi. So mu byobufuzi kisobola okubakolera. Osobola okuba n'ekyonnyonnyola abantu b'okulembera e Bufalansa. Nti Netanyahu tetujja kumukwata kasita naffe twamutaddeko akazito nakkiriza
n'ateeka omukono ku ndagaano ey'emirembe. Ndowooza nti Netanyahu ICC tejja kumufuna, tajja kukwatibwa. Naye okubeerawo kw'ebibaluwa ebyo bibakuntumi kuyinza okwanguyaako okuteeka wansi ebyokulwanyisa nga bwe tukirabe mu Hezbollah ne mu Hamas, kubanga kiwa omukisa banywanyi ba Isirayiri okufuna obwogerero. Nti kale tetujja kumukwata naye naffe akakulizo ke twamuteerawo nti alina okukkiriza entalo ezo zikome. So far tukyali okuva ebyokulwanyisa bwe byateereddwa wansi, naye bw'okuba ttooki mu maaso olaba nga tukiremerako ne tufuna obukakamu. Kati ky'olina okumanya ceasefire si peace treaty. Bintu bibiri byanjawulo. Kikirwa kyola nti bwe tuba twogera ku lutalo olw'e North Korea mu luzungu baga nti the two countries are technically at war, South Korea ne North Korea. Kubanga mu 5-3 kye baakola kuteeka wansi byakulwanyisa ceasefire si peace treaty. Kati enjawulo eriwa mu ceasefire temugonjoola kizibu kyavaako lutalo, munoonya bunoonya bwe musirise mundu gwe mpinga toddamu kuyingira wano mu studio nga kazi bwetanajja kubanga bw'oba omusookayo kikini ngeri gye kibaleetera okubagana muleka ayingira olyokojje. Kakati so ekisobola okukomeza ddala entalo zino kirina kubeera ku ddaala lya peace treaty. Kubanga jjukira Hezbollah ekibalwanya Bapalestina. Kakati yadde bakanyiza bino, singa olutalo lweyongera ne tutwala emyezi 6 nga tewali kuteeka wansi byakulwanyisa mu Hamas, nkukakasa emundu ejja kuddamu. Emundu kubanga n'abakulembeze ba Hezbollah tebalina bamatiza balwanyi baabwe, babanga be baagula mu njogera ya Uganda babajja bagamba mwalya. So ku nkomerero ekisobola okumalirawo ddala olutalo kwe kuddayo ne beebuuza naye ekizibu ekyaddala kyekiriwa ne kinogerwa eddagala. Kati mu ceasefire tekinogeddwa ddagala. Ceasefire alinga aspirini, alinga panado, akakkanya bukakkanya bolome. Naye nakyo si kibi kubanga omutwe guyinza okuba gukuyitiriddeko nga panado omwetaaga. So kati yembeera eriwo. Alright. Kukinana 8 Kyabasafama Radio Buganda. Bannaffe aba Harris bakugamba nti kule ebyetaago byo byonna ebyobulunzi weesige Harris Animal Feeds okuva mu Green Pulse Limited walunda enkoko, embizi, obente.